Nkebule ennaku nnya zokka tutuuke ku mwoleso gaggadde ogw'abagole ogwa Bride and Groom oguteekebwa kampuni eya Vision Group mu kibangirizi kya bannamakolero Lugogo ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu okufuna ennangamuntu ekya NIRA bakakasizza okwetaba mu mwoleso guno. N'aboolesa abalala bakyagenda mu maaso n'okweyunga ku kampuni ya Vision Group okulaba nga bafuula omwoleso guno amatiribona. Akulira enkolagana abakasitoma n'ekitongole kya NIRA Valida Nasozi akasizanga ekitongole kino bwe bagenda okweta mu Lesco Bride and Groom okubulundi ogw'okubiri asinzire ku ofiisi ekitongole kino ekolo n'asuubiza okuleeta enkola zaabwe zonna empya n'enkadde. Oba ennangamuntu oba birth certificate oba death certificate tugenda kubeera ku mwoleso ogwa Vision Group ogwa Bride and Groom. Guno si gwe mulundi ogusoose nga tukolagana ne Vision Group era buli mwoleso gibeerayo tubeerayo. Obudde buno NIRA ewandiisa okuzza obujja endagamuntu ezaggwako ng'enteekateeka eno Nasozi akaatiriza nga bw'eri ey'obwereere. Tosasula wadde ekikumi saavisi za bwereere zonna wadde endagamuntu yabula ya bwereere okuzzaawo za bwereere okulinyiwinga bwereere okwewandiisa okusooka kwa bwereere. Ategeeza nti NIRA bamu ku banywanyi ba Vision Group nfanfinga y'ensonga lwaki tebasobola kusubwa kwetaba mwoleso gw'omulundi guno era nga yo neyeetaaza empeereza ez'enjawulo alina okusasula omutwalo gumu okuyingira mu wuma asobole okukolebwako. Bannayuganda abateewandiisangako wadde omwana omuto gwe wazadde jjo mujje mwenna tubawandiise mufune enniini ne national ID then ne exercise mulindwa ey'okuzzaawo endagamuntu eziweddeko yatandise. Tugenda kubeerayo n'ebyuma nga tuzzaawo endagamuntu zaabo eziweddeko eyaweddeko ng'ogirina ojja nayo eyaweddeko nga yabula oba yabula wadde teweddeeko ojja na police letter eraga nti ki ndagamuntu yabula. N'aboolesa abalala bakyagenda maaso okwekwata emidaala mu mwoleso guno gaggadde nga mwe muli aba Bliss Fashion House Uganda Priscilla okuva mu Bliss Fashion House nga ne batuusa ebyokuwunda ebiri ku mulembe ku Jemba Plaza agamba nti bakomezaawo mu Bride and Groom mulundi guno kwe kuleetera abagole ebyokuwunda ebiri ku mulembe era nga bya mutindo. Bakasitoma baffe abalungi aba Bliss Fashion House UG lero tuze kubagamba nti tugenda kubeera ku mwoleso gwa Bride and Groom Expo Lugogo for 3 whole days. Tugenda beerayo nga tuleese ebintu byaffe bino tiaras, crowns, necklaces, earrings byonna byoteeka ku ngoye zo ng'ogenda ku mikolo. Yenyumiriza mu Lesco Bride and Groom kubanga kubawo omukisa okutunda ebyabwe naddala bakasitoma batasobola kugenda mu kibuga wansi. Bufasineti obukofiira bw'omu nviiri ku mikolo gyonna bye mwambala obusawo byonna bye mwetaaga kuteeka kuki ku ngoye zammwe nga mugenda ku mikolo. Ffe we tuli aba Bliss Fashions tujja bbawa ebintu. Akisiza nti bwe kyebagenda okuleeta mu mwoleso bakisaza ebbeeyi awatali kusosola. Mujje tujja kuba ebintu ku bbeeyi nsaamusaamu ate nga ebintu bya quality. Mujje ku Bride and Groom Expo. Omwoleso guno gwakuyindira ennaku 3 ng'okuyingira kuli omutwalo gumu okuva ku Lwokutaano lwa wiiki etandika ekyokutuuka ku Sande. Nyombi Kenneth yakusakidde guno ku Lwabukedde TV. Mu mboozi yaffe ey'oguggwa teguba muka tutunuulidde obukulu bw'amayinja ameeru agaakozesebwa nga bajjajjaffe mu kuwagala. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuulooyige. Nazikono amayinja ameeru bajjajjaffe ge bawagazanga obwambe n'ebiso. Tulina amayinja ag'ebisiwosiwo agalinga ettaka naye waliwo ejjinja eryeru eryalinanga omugaso ennyo bawagalangako obwambe. Amayinja ameeru ago gabanga ga mirundi ebiri kwabangako erinaaba n'eriwagala. Eriwagala nga libeera miryango ku nsonda awo oba awali akatandaalo. Erinaaba nga libeera mmanju ajjamu emikalabanda gye bulungi n'akuuta ekigere kye n'agenda. Abayizi nabo baagakozesanga okuwagala amafumu gaabwe. Ejjinja eryabanguyiranga okubanga bawagalako amafumu bawagalako amajambiya bawagalako n'embazzi. Bamaama baffe buli budde bwe baali bagendanga okufumba ayisa ku kambe n'awagala n'alyoka awaata. Ate mwanatu n'enkumbi baziwagalanga. Agamo gabanga mitolovo nga gyokoma okuwagalirako n'okweruka.
kyokka ensangi zino amayinja gano gaddibizibwa nga kati bawagaza byoma. Abamu bagula mafayiro, abamu balina buno bumasini obutambulira ku bugaali babawagalira bawagalizi. Ate ne batamanya nti ejjinja lyaffe ery'obujjajjaffe teryaggwerezanga kiso. Obulwadde bujja, obuntu buli buwandagala ne butugwira mu bintu byetukola bye tulya. Kubanga kati masini zo ze baleeta owagala empagala 3 ekiso kiba kiweddewo n'okugonda. Ejjinja lye babanga baleese nga lyakwagala lyateekebwanga miryango ne mu mbiriizi z'ennyumba taata we yalirabiranga obulungi. Eyabanga awagala yasangayo nnyo ebirowoozo kye yabanga awagala kireme kumutuusaako buvune. Kati wabeeranga n'obwegendereza bw'oba owagala ejjambiya ogyebasaako bw'oti n'ogyebasaako ng'owagala so si kusala busaza ate ejjinja. Okwagala okwo kwatuyigirizanga empisa olw'ensonga nti maama bwe yatuulanga wansi ng'afukamidda yafukamiranga n'awagala akambe nga naawe omubeera kumpi omala fukamira n'omufukirira amazzi. Nekyotera okuyiga nti omwana afukamira ng'abadde akola ekintu. Ekisa ekyo kyawagalanga kujjangako n'obuntu obweru obulinga evvu oba obuwunga. Ekiso ne kyoka kibanguka bulungi nnyo era ekibeera kyogi. Bajjajjaffe batindeganga engendo okunoonya amayinja gano ng'abamu baagajjanga ku nsozi z'amayinja. Baagendanga mu nsozi ne balondayo ejjinja eryeru tuku. Ejjinja lye baalirondanga baalyetikkanga ne balireeta awaka. Era nga bamanyi n'ensozi ezimu kwe ziva naga nti olusozi lwa gundi olwo lwe luvaako ejjinja eddungi. Jjajja mukyala bwe yabanga awagala akambe yehombeekangako ng'eno bw'afukirirako amazzi. Bajjajjaffe abakyala baalinanga enkola yaabwe ng'oluusi ali mu lusuku asalira bitooke. Baalinanga obuyinja bwabwe obutonotono bwe baatambulanga nabwo era ogenda okulaba ng'ayisaako ku kaso ng'ayisaako ng'asalira ekitooke. Alireeta oluddugavu ng'owagala akambe paka wokakwatako bwoti n'owulira nkafunye obwogi. Naye kati omuleme guno alindawo amasini lw'anaatambula oba amala wiikisi 2 ng'akaso alina ekiso kye kitasala era nagano gakina ekiso nakyo bakiyita mubbi mugumu. Bye babanga bamaze okuwagala babisibangako ebyayi baleme kuteesa bantu mu makubo gye babanga bayise nabyo nga bagenda okubikozesa. Olw'ensonga nti yabulabe n'omuntu watambulanga mu kkubo ng'asibeko ekyayi tiyakutyanga nnyo naye bw'otambula nayo nga togisibireko kyayi ayinza n'okkuba enduulu. Jibril Kalyango agamba nti amayinja ago tewagakozesanga singa taata yabanga takulagidde kulikozesa nga gwabanga musango muloope okulikusangako. Kati gw'omwana baamalanga kuwalukusa so teryazanyirwangako mwana kuva eri n'aleeta akaso n'awagala era nga jjajja agamba va ku jjaffe tunoonye amayinja ago era akubira gavumenti omulanga nti ensozi ezalivuddeko ebintu by'omugaso ng'ebyo bazitulekere tusobole okusomesa abaana baffe bamanye nti ejjinja lya mugaso nnyo mu maka. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Abakulu b'amasomero n'abayizi bakunze bannaabwe okwongera okujjumbira okukozesa akatabo ka PASS-PLE akaabukedde akafuluma buli lunaku lwa Mande n'olwokuna mu lupapula lw'oluganzi olwabukedde. Akatabo era kaakubaamu ne mu lupapula lw'olwenkya nga musaanye nno okukeekwata bannaffe. Tiimu yabukedde ng'ekulembeddwa omusunsuzi w'akatabo ka PASS-PLE Miriam Namati batalaza amasomero agali mu PASS-PLE kirabo okulaba engeri ebamukozesaamu. Basookedde ku Makindye Junior School nga basanze abasomesa n'abayizi bali mu kukozesa akatabo ako mu bibiina. What's the formula find the perimeter? Perimeter equals akulira essomero Winfred Nabbanja n'akulira ebyensoma Charles Wanyama banyonyera ebirungi bye batuuseeko olw'okukozesa akatabo ka PASS-PLE. PASS-PLE puroguramu eno tugyeyuna nnyo ng'essomero okuyamba abayizi baffe ekibiina ekyomusanvu. They help children to master the concepts, they develop on their thinking capacity, they also encourage research work. N'abayizi batendezza omutindo gw'ebibuuzo ebibeera mu katabo kano ebagambye nti bibayambye nnyo okwekebera n'okwetegeka. These bookkeeping papers that they have been bringing to us, they have helped me to improve on my mental ability. They have enabled me to get some bit of critical thinking
the reasoning to answer some questions. Olumu tuba tetumanyi kikyakuwandika akaleke nga batuwadde pepa ng'oba tomanyi kiki kyakuwandika ku pepa notegeera. I have to put reasoning into this paper. Olwo abagenzi kusomera Best Junior School Kabuumi era abayizi nabo tubasanze kubaganya birowoozi ne baddayo mu katabo ka past period nga bayambibwako abasomesa baabwe. How are we going to find the volume? Akulira essomero Sam Kalumbula asiimye abazadde abawagira okusobola okwetaba mu nteekateeka za Vision Group okuli past period n'obutabo nga babawa ensimbi z'okugula ebintu bino. Bandu mwebuusa okukodyo tugujjawo aba Best Junior School wekano kakodyo katuyambye okukola bulungi ate ensuubira mu mwaka guno kugenda kuba massive kubanga tutandise abaana bano ne kukedde past period nga bukyali. Abayizi batunnyonnyodde ebirungi bya past period ne bategeeza nti balina essuubi nga n'omwaka guno bakuyita nnyo okusinga ku bwa bulijjo. They have helped our former P7 to be able to perform well, and I hope that we also perform better than them because of those papers. Nebaza head teacher for okutugulira bu past period e-books. Tuyambye okubeera focused, okubeera confident n'okumanya ebintu ebibadde tetumanyi. N'abasomesa batendereza omutindo gwa past period ne balaga essuubi nti wakwongera okubayamba. These papers will help our candidates do well, and I would like to promise our dear parents that these children will get very good first grades. Ye namba yasimya amasomero gano n'amalala agakwisa past period n'akunga abalala abazadde abatuse kinomo okwongera okujjumbira. Patrick Kibirango yakusakidde gulu ku Lwabukede TV. Omulabirizi w'emukono Enos Kitto Kagodo akubiriza abakristaayo kwewala bannabbi abo ab'obulimba abagenderera okubajja ku mulamwa n'okubatunza ebyabwe. Bino abyogeredde mu kuggulawo ekkanisa mu busumba bw'Ejjinja Misindye. Omulabizi w'emukono Enos Kitto Kagodo ekkanisa empya eya St John's yaguddewo ezimbiddwa ku kyalo Kagala mu busumba bw'Ejjinja Misindye mu busabadinkoni bw'e Seeta oluvannyuma lw'omukristaayo John White Jagwe okubawa ettaka kwezimbiddwa. Asoose kusimba muti ogw'ekijjukizo n'okulambula omwoleso gw'abakyala n'aggulawo n'ekkanisa y'abaana. Ekkanisa y'abaana ekuddwawo omulabirizi wa mukono era ne banyijju bayingiza abaana bato bayimbire n'omulabirizi. Oluvannyuma beetolodde ekkanisa empya emirundi 3 n'alyoka agiggulawo era abakristaayo ne bayingira okutandika okusinza mwateereddeko n'abaana abasukka mu 200 emikono. Mu kubuulira Bishop Kagodo ategeeza nti ensi ejjudde bannabbi ab'obulimba n'akubiriza abakristaayo okusaba Katonda abayambe bakozese Mwoyo Omutukuvu okwawula ebirungi n'ebibi. Njagala kulabula ab'Ekagala, njagala kulabula ab'Ejjinja Misindye n'abakuŋŋaanya wano nti bannabbi bangi abaaki avumiridde n'abantu abeesomye okubba ettaka ly'ekkanisa. Babbi ettaka ly'ekkanisa balowooza bagenda kulebera mu nsi muno. Babbi batunda butunzi togamba nti anoonya wakusula wabula bayingiza byonna kutunda banoonya bugagga. Omusumba wa Jjinja Misindye Reverend Daniel Kizito ayogedde ku bisoomooza ekitundu ky'e Kagala. So obubbi butusoomooza nange ennaku ezo banzibako obukungu bwange temuseka neyali nali ne bagatwala. Akulira ekkanisa eno Ordinand Enoch Segwejja yeebaza abakristaayo n'ababayambyeko okuzimba ekkanisa eweesa Katonda ekitiibwa. Tujje tusinze Mukama kubanga bannaffe Bajjagwe bawaayo ettaka etuzimba ekkanisa. Ekkanisa gye tuzimbyeko yaffe ng'abakristaayo era tulina okugikozesa, tulina okujja okugisabiramu okukoleramu obuweereza kulaba ekkanisa yaffe tutwala mu maaso. Ne Reverend Frederick Kironde Sabadinkoni w'e Busimbi mulabizi w'Emityana asabye abakristaayo okwagala ennyo okukola emirimu gya Katonda nga bawaayo olw'enkulaakulana y'ekkanisa. Ekkanisa erina okubaawo n'ebintu ebikalu ebituyamba okuyamba abakadde, ebituyamba okuyamba abaana. Abadde mu kusaba ku kkanisa ya All Saints Busimbi okw'okusonda ensimbi okumaliza ekkanisa y'Obusabadinkoni n'okuteekawo ebivaamu ensimbi. Maria Justin Tulina akulira amasomero ga St Lawrence nga bebakulembeddemu okusonda okuzimba ekkanisa bawaddeyo obukadde 12 n'akubiriza abantu okuwaayo eri Katonda. Omukono omugabi omukono oguli blessed wa Katonda. N'olwekyo nga aba St Lawrence tuvuddeyo tujje tuwagire
omulimu gwa Katonda. Ekkanisa eno yassaawo enkola ey'okukyaza abagenyi ab'enjawulo lwa Sande ng'emu ku ngeri gye bayinza okufunamu ensimbi ez'okuzimba n'okukulaakulanya obusaabadinkoni buno baleme kulindanga za kabbo zokka. Abakulisaayo okubadde Daudi Magala amyuka mmeeya wa Mityana ow'olukiiko oluzimbi n'omwogezi w'abavubuka mu kkanisa eno be bazza obuyambi obubaweereddwa nga nabo basonze. Ati mu kiseera kino twasazeewo okukolera mu bika. Abo bonna abali eyo muveeyo mutukwateko nga ekyaki yaffe ya Busimbi, muveeyo mutukwateko mu nteekateeka eno ey'okulaba nga ekkanisa eno ezimbibwa. Yesu na Francis ow'emyaka 31 omutuuze w'e Buloba anoonya nnyina okuva lwe yazaalibwa. Agamba nti yakola ne jjajjaawe Nankindi Nowe nga kitaawe yafa alina emyaka 4. Afunamu obulwadde taata wange Samula Alozias, abamu baali bamumanyi nga Samula Gonzaga. Bwe yafunamu obulwadde ne batuzaayo ekiwangala Masaka. Bwe baatuzaayo taata n'afa, yasobola kuwona. Kaakati ne tukula, kakati bwe nakuze nensobola okuba nga nnoonya maama wange. Ne ŋŋendako e Rubaga gye batubatiriza ne nfuna amannya ga maama amatuufu. Bamuyita Tindyebwa Florence. Era maama oyo yatuzaala abaana 3. Nze Suna Francis ne Nayiga Mmole oba Nakajigo Molini. Kakati muto wange ye yafa saamulabako. Natulaze ekifaananyi kya nnyina Tindyebwa Florence nga yali abeeraho ima. Maama n'agenda yatulekawo simulabangako, era nsaba ab'eŋŋanda bonna bamaama bakojja abamulabyeko oba naye ampulira gye ndi munoonya nze Suuna mbeera Buloba. Asibye abazira Kisaaba mumanyi bamulagirire gyali kuba yali yafumbirwa Nakinyuguzi Salaama. Tusobola okubeera awo kali kusaba kakati sirina taata yafa ndi mwana muto nina emyaka 5. Maama simumanyi kakati omutima gw'abazadde ogwo mpulira ngumiisinga wange ye simanyi kuba simulabako n'ebyo bino ebifaananyi bye nasobodde okufuna. Abawagizi n'abagazi b'ennyimba za Kadongo Kamu bagenze mu bungi mu kifo awaziikibwa yali omuyimbi Hamani Basudde Semakula okumusabira n'okujjukira nga bwe giweze emyaka 28 bw'okyafira mu kabenje. Bano babadde ku kyalo Bubondo mu ggombolola y'e Butenga e Bukomansimbi. Emikolo gy'okujjukira omuyimbi wa Kadongo Kamu Ssaalongo Hamani Basudde Semakula gikulembeddwa kuyimba nnyimba ng'abayimbi okwabadde ne munnamawulire John Bosco Mulyowa abayisiza abawagizi be mu kiro nga bayimba ennyimba z'omugenzi. Misa ekulembeddwa bwana mukulu wa Chance Parish Reverend Joseph Kasangaki eyeebazza abaze okujjukira Basudde. Ate era tumusabire waliwo ebitagenda bulungi obulamu buno nawe bubeera amusaasire amutuuse mu ggulu. Omumyuka wa RCC wa Masaka City atwala nnyendo Mukungu Jafari Sesanga agambye nti ennyimba z'Abasudde ze zibalungamiza okufuuka kye bali. Ennyimba z'Abasudde zo twaziwuliranga ku bukaseti ewaka nga tetuzitegeera, naye bwe nagenda nkula paka ku myaka 39 kati gye nnina nentegeera Basudde yaani, era tewali muyimbi mu nsi eno gwe ŋŋenda kwagala nga bwe njagala Hamani Basudde. Omubaka omukyalo wa Masaka City Juliet Kakande Nakabuye atendereza Basudde olw'okuyimba ennyimba ez'amakulu. Omusajja n'afa emyaka 28 kati nga wasazeewo nti Uganda ekuba akalulu ku muyimbi asinga, omufunga avuganya n'abalamu ani amulyawo akoogera mazima. Abayimbi abalala okuli Celesti Kasule nnamwandu wa Basudde Aisha Nakitto basiimye abantu olw'okujjukira nga Basudde n'okumusabira. Bannange neeyanzizza nnyo neeyanzeege. Buli ali wano yenna simanyi oba amabanja ga Basudde ngenda gasasula ntya. Abayimbi bonna badde bagamba ti bwe naafa nange n'abanga Basudde. Abalala okuli Munnasingo Siraaji Ssebugenyi wa Bukedde Famma basabye Basudde abulemu oluguudo mu kibuga Masaka n'ekijjukizo. Ng'owuliriza endongo lizimujjita entandikwa y'endongo ya Basudde, ennonda y'ebigambo enneeyanjula. Basudde yasula famire ye yonna n'agiteeka waggulu okulya n'abalangire eyali emabega.
ate Ssalongo Ssemwogere Nadia yaliko omuyambi wa Minisita Sam Kuteesa yebaza Katonda ng'adduukirira omulimu gw'okuddaabiriza Eklezia y'ekigo ky'e Katwe mu disitulikiti y'e Ssembabule. Mmisa ekulembeddwa mwana mukulu w'ekigo ky'ekitaasa Reverend Father Anthony Kakumba ategeeza ng'ensonga y'okwebaza bw'eri enkulu ennyo. Pawulo omutuukirivu alina w'agambira ne bwe mubanga mulya ne bwe mubanga mwebase kyonna kye mwesangako munoonyanga ensonga ebatuusa okwebaza Katonda n'okumuwa ekitiibwa. Omugenyi omukulu abadde Arthur Katongolo omuwandiisi wa Kyambogo University asiimye ekikoleddwa Ssalongo Ssemwogere. Nkwebaza olw'okusalawo ojje weebalize ku Eklezia olw'ebizibu byewafuna. Ssalongo Ssemwogere n'omukyala boogedde ku kibaviiriddeko okwebaliza Katonda ku Eklezia eno. Embaga yange nagenda okugikola nagikolera wano nga tugattibwa ne Naalo. Ekyokubiri, ekifo kino kyolaba Ssebo Anamukulu nammwe abali wano yali nsiitaano kifuna ababimanyi babikola ki? Neefuna obulwadde ne baŋŋamba nina kansa w'ebbeere. Mukama mwebaza nti namukaabirira lwe nali neewaddeyo ŋŋende baddemu bankebere bambulire oba ndyakusalwako baŋŋamba tebalaba bulwadde. John Bosco Mulyowa ne Noah Kintu ewakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Mu mawulire ag'ebyemizannyo FUFA ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga leero bakwasizza abawanguzi ba Big League aba Calvary ekikopo kyabwe. Of course, fine. I will give it to the captain to receive it. Captain and the director, Calvary, will be receiving this. Empaka z'emmotoka eza rawundi ey'okuna ku kalenda y'eggwanga eza Bugerere Eastern Motor Club Urare zigenda kubeera mu bitundu bya Jjinja ne Bugerere era zitongozeddwa. Sawa satu ez'okumakya tujja kukeera nnyo olwaka distance eriwo. Bagiyita Starbex stage ya kilomita 15 ejagenda paka Busaana. Muzannyo gw'emmotoka z'empaka gugenda kuba gulina endaba empya gye tugenda kuba nga tutunuuliramu events zaffe engeri gye zitambulamu, club zaffe engeri gye zitambuzaamu ebyemizannyo. Omwaka tuli big on blood donation era twagala buli community gye tugendamu to making sure nti tubasaba tugabe omusaayi kubanga kyankizo nnyo mu muzannyo guno gw'empaka. Zo empaka za Vipers Fan Cup zitandise mu butongole ekitende. Dr. Lawrence Mulindwa n'akalaatira abawagizi okukulembeza ennyo empisa. Empaka nga tezinnatandika, Dr. Lawrence Mulindwa asoose kusisinkana bamaneja ne bakaputeni ba ttiimu ezitaba empaka za Vipers Fans Cup mu sizoni y'omusanvu. Mulindwa asinzidde wano n'akubiriza ttiimu ezeetabye mu mpaka